Zitongoza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Akati ekisumuluzo kino kyekivuga tulakita ezo era ngenda kikwasa Kayima baagala abantu emafuta balime emwanyi balime ne gonja era bagende ewa Kayima enteekateeka gye twakoze bapangise tulakita eno ku ssente ensaamusaamu beetegeke bulungi balime bafune emmere bafune n'ensimbi ez'okulabirira amaka gaabwe. Owessaza Kayima osaana kunoonyerezaako okusinziira ku byemmanyi Kayima osaana kunoonyerezaako akasimayiro ako akaliko sopu w'empuuta ne mayiga musaana kunoonyerezaako. Anyways eto tujja kugendayo kasooke tugende wano wetwogerera essaawa zino bazzukulu ba Buganda abasajja Baganda n'abatali Baganda bakola Buganda tebakyalina ttaka lyonna ettaka baali batwalako kati mukulu kalakita z'ogamba z'owadde abamasaza ate Abaganda wulira quote me well oba quote me right agambye Ssaabasajja Kabaka awadde Abaganda tulakita bagende balime ne tulakita zino aziwadde bamasaza nga tulakita zino ziri commercial ogenda ogipangisa Ssaabasajja Kabaka takola business kujja ssente mu Baganda ng'ate abawadde. Quote me right munfuna bulungi gw'otongoza kalakita mu mannya ga Ssaabasajja Kabaka nti aziwadde abamasaza naye ate ziri commercial zaakupangisibwa. Tuli mu forensic suwa ogambye otongoza Ssaabasajja Kabaka awadde tractor amasaza gonna naye n'ogamba kalakita zino ate zaakupangisibwa. Kankabaddiremu wezo galumbi byayogera tobiwulidde. Zitongoza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Akati ekisumuluzo kino kyekivuga tulakita ezo era ngenda kikwasa Kayima baagala abantu emafuta balime emwanyi balime ne gonja era bagende ewa Kayima enteekateeka gye twakoze bapangise tulakita eno ku ssente ensaamusaamu beetegeke bulungi balime bafune emmere bafune n'ensimbi ez'okulabirira amaka gaabwe. Awo tuvuddewo wabula mu kiwandiiko kino kankibasomere. Wulira Obwakabaka bwa Buganda mu kaweefube okunyikiza ebyobulimi mu masaza gonna abaami b'abasaza baweereddwa kalakita ng'ekimu ku bijjukizo by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Kalakita zino ezakwasiddwa Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejje Mmengo abaakasiddwa kalakita zino basabiddwa okuzikozesa obulungi okujjayo ekiruubirirwa ekyo. Wulira kino kyabwe si kyange, bino byensoma si byange, byabwe. Akugambye bw'ati Obwakabaka bwa Buganda mu kaweefube w'okunyikiza ebyobulimi mu masaza gonna abaami b'amasaza baweereddwa kalakita ng'ekimu ku bijjukizo by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Kalakita zino
zikwasiddwa wasanya ko Charles Peter Mayiga Ssalonga Bulengeja Emmengo. Abakwasiddwa kalakita zino basabiddwa okuzikozesa obulungi okujjayo ekigendererwa kyazo. Bakwasiddwa kalakita n'ekigendererwa okuzikola ki? Message mujiwulidde kati bw'owulira wano ate. Zitongoza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Akati ekisumuluzo kino kyekivuga tulakita eno era ngenda kikwasa Kayima twagala abantu emawukuta balime emwanyi balime ne gonja era bagende ewa Kayima enteekateeka gye twakoze bapangise tulakita eno ku ssente ensaamusaamu beetegeke bulungi balime bafune emmere bafune n'ensimbi ez'okulabirira amaka gaabwe. Obaka bw'ensobi bukwatagana nabyo byayogedde byanjawulo. Omuganda yandibuuzizza Abaganda mu bendo lya Buganda lyonna erisinga obunene amataka bagabogobyeko bagenda kulimisa tractor bagenda zirimisa ku ttaka ki. Otongoza otya kalakita zogamba nti za bwereere n'ofundikira oga nti za kupangisa naye nga bagenda kulimira ludda ku mataka ki nga amataka ebitundu 80 ku buli 100 ettaka ly'Abaganda lyonna litwaliddwa nga tovuddeeyo kwogera nga neri muli mulitunze. Mayiga goloza ffe okutulabako amatu naddala ffe abatagayina tutegeera ddala bulungi nnyo. Ndoza mutegedde obuyayiwa n'abantu. Baba alina abafere b'Emmengo batudde. Uyo alina abafere b'Emmengo. Omulaba? Alina abafere b'Emmengo. Zomutegedde bulungi wantu awo. Katugende mu maaso. Era nakano kankamaza nyire mukawulira bulungi nnyo. Olunaku olwaleero nakuza mwezi 11 lunaku lwa 5 Ssaabasajja Kabaka yasiimye. Ensanvu eno yemu ku nteekateeka nnyinimu ze yasiimye zibeerewo okujaguza amazaalibwa ge. Era nga tukimanyi bulungi nti Ssaabasajja azze ateeka amaanyi ku nsonga y'ebyobulimi, ensonga lwaki kino tukiraba nti olwaleero kigenda kubanti kibaawo nga abaami ab'amasaza 18 mu Buganda bonna baweebwa kalakita bagikolezezza kigenda kuba kya mutindo ddala mirimu nga bwe yasinye. Kankole forensics nsonga eyo. Waliwo ebintu bino biri wammanga biseeko konyesira nga tuvudde kubaka bwe mbawadde kati njagala muteeke wano essira nabagamba nze ndi wandali bwe ntunula bwe kukyusa bukulembeze kukyusa obukulembeze. Museveni akola buli ekisoboka okuteeka omusimbi mu Buganda